Ya Kadaama TV, Ensawo Zabakadaama okuva Oman Zibuze. Bakadaama nga 3 bagamba ensawo zaabwe tebazirabako era baagala kumanya gye zaabulidde. Bagambye nti babadde ku kisaawe ne babagamba ensawo zaabwe wakyaliwo we zibulidde, bo baagala kumanya zaabulidde luddawa. Bagamba babadde mu bizibu mu Bawarabu ate batuuse ne Uganda batandikidde mu bizibu bya kubulwa nsawo. Tugenda following ensonga eno tulabe ensawo ezo zinaalabika oba tezirabike, zaabuze zitya, kyaze kitya okubeera nga zibula. Kuba gwe guno omulundi ogusoose siwulirangako keesi ku bakadaama babadde bagenze, bakadaama ne bassekadaama babadde bagenze ne batugamba nti ensawo zaabwe zaabula. Katukuwulire ensonga eno nga bwe yabadde, bakadaama bennyini ababuliddwako ensawo ne mukwano gwabwe naye yabadde asoose tuwa information, naye olwamaze ne bakadaama nabo ne bennyini ne batuweereza information egamba nti ensawo zaabwe zaabuze. Ya halo nnyabo li Kadaama TV. Emirimu gy'okola gyebale kugyala mbugamba ki kansuubire oli bulungi. Mwebale tulwanirira, mwebale amaloboozi gammwe era tukwebaza nnyo omulimu ogwo. Omukama yabakuddizaawo kubanga ffe tetusobola era tumukwasa akuyambe akuteere mu kisa mu byonna byonna by'okola. Kaakati mukwano Kadaama TV tubadde nkusaba oba simanyi oba naye bannaffe abavudde mu Oman batuuse ku airport. Mukwano gwange agenze naye aŋŋambe like abaana 3 oba nga 5 3 nga ku 5 ensawo zaabwe tebaziraba. We twebuuliza nti ensawo tebaagala okutugamba nti zisigadde eno mu Oman be bazisigaza nti tebazitadde ku nnyonyi oba n'otunuulira abantu abo embeera gye batulugunyamu. Abamu tukyalemedde nino olw'obupakulizo bwe bataddeko. Bannaffe basazeewo bagenze naye kati essaawa eno bajjako ssente za kalantiini bakkiriza ozisasula. Kyokka essaawa ya leero ate n'ebintu byabwe bibbiddwa. Kati awo kyebayinza okutugamba nti oba kyebaagala okugamba nti abeeno ensawo we batazitadde ku nnyonyi oba. Nze mbagambye tebavaawo ku kisaawe beekalakaasi babeerewo babawe ebintu byabwe. Teri mugugu gwamwe tugusobola tulemesebwa kukifuka ku nnyonyi ng'ebintu bamaze obbipima byonna byonna. Lwaki Uganda banne bafuuse nnyo ababbi bwe batyo? Bannaye kino kisusse we kyandikome. Kati simanyi ki oba basazeewo okubaliza kuba n'engeri gye anti baatusuubiza nti nekyalo bagenda munnayo tugulirawo ekisaawe. Kaakati munnaaye tetumanyi kyakukola kubanga bikusoberera ddala olowooza ensi yaffe n'ogamba bannaye kyo kino kyetuliko. Yoyo Kadaama, mukwano gwa Kadaama yabuliddwako ensawo ye oba ensawo zaabwe. Kati katukube Kadaama yennyini naye ng'ayogera yabuliddwako ensawo ye era katusuubire nti just wabaddewo buzibuzibu nti munaazifuna naye nga tujja kugoberera ensonga eno tulabe ensawo bazifunye oba ensawo tebanazifuna. Katugende Kadaama yennyini ng'atubuulira ensonga eyo naye tumuwulire. Aleti mukwano gwange bimpeddeko ndi wano bimpeddeko. Tuli abaana nga 3 ensawo oba 5 oba 3 ensawo zaffe zonna tetuziraba. Kyokka ye ensawo gye nataddemu buli kimu, ebirala ne mbireka buli kimu. Twayagadde okweyongerayo era Kadaama omulala atubuulire kiki ekigenda mu maaso, ki ekyatuuseewo ku bintu by'ensawo. Bagamba bakadaama bavudde Oman ensawo zaabwe zaabuze. Katumuwulire n'ono. Ssebo gyebaleko obulamu bulungi naffe weetuli naye webale kusaba webale kutuyambako byonna byonna. Ne batuwa n'egundi flight si nnyonyi 2 naye ekizibu ekituuse ku eno flight abaana tulinga 3 ensawo zaffe zibuze tetuzirabako oba 5 oba 4.